sit down. Hey, girl, you got the pretty cute face with the fat banana. Come on, go with your black banana. Oh, you pull on your coming down banana. Come on, go with your. Hey, girl, you got the pretty cute face with the fat banana. Come on, go with your black banana. Oh, you pull on your coming down banana. Come on, go with your. I saw me tell you, bad gun, fuck off. Send them to man, see me done nada. Oh, you gonna country, some me done nada. In the one day, you know one done nada. All in the fatty pum pum, bend down, gonna ride on the tycoon. The worst thing about the cool and your cartoons. Public tycoon. But you got the gallant gunner. Dance and a one gallant look off. The water come wine and go up. Let me talk anybody, follow. Put you digida, I don't never put digida. No sooner, la baba kutebula. I come never sooner, Muchibinika, Kawayaru. Never. Hey, I got the pretty kid. Yes, we do fuck with our Kuba Wakulabe, or to Kula Nokoli Namalabe, Kuba hey, can pretty kids, yes, with the fat Pulabe, Kuba Wakulabe, or to Kula Nokoli Namalabe, Kuba Asana Telgan Zina, Paka Kutaka, watching Pobila Zina, Papa Pantala, you get the sign, Papa, the web, you never hear the drop. Big bumper, and a big bumper, drop that booty with your big bumper, big bumper. And a big bumper. Right for me, mommy, now when the tongue chop. On your body. Like I make a sour tip-tacky. What me down by your gatti? Shut up, papa. Hey, girl, oh, yo. Teno ye budo SS. Urira budo SS. Budo SS. Kutusako concert. Luvo choir. Fe budo live music concert. Budo second grade. To Serena Hotel Kampala nga 17 August. Emyaka 25 gye tujaguza. Nga tuyimba nyimba. Tiketi za shilingi emitwalo 10. Emeze y'abantu 10 ya milioni 3. Kale tuyita ba hobbies ne ba OGs. Abazadde ba well wishers. Banabudra kamwenna. Tubakoora mujamu wa director ya yamwe. Budonge tuyimbidde. Emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina nyimba zaakwo. 17 August ku Serena Hotel Kampala. Biwagidwa Central Bank, Skypins Tours and Travel, Stream Live Avenue, BBS Telefina, St. Francis Junior School Budo, Clever's Origin Schools, Tegalia Infant School, Newman's, Abakorobo Mpwati. Mabiriza Herbal Products Limited. Tuina weddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Kuloti ine bantu okaskadi jabunga kot batantu buli akubona kwako bambu niwe tabu boyo chobabirira tole taladu muchidongo nakubona koyo muchidongo boli kuchina iweni isima muchidongo dongo yo this are one by Schooner UG Fifth Jenna straight out of Ghost Empire representing Terry Chichi boy. Okay, mukulu guna yoji. Oyo. Amanyi manji tugalaba nti byaddala kila kabaddansiro oba danso ozebba menyawo bumenyi obaddewe ebbanga lyonna because tumanye endongo mu industry eno sinyangu abayimbi bagamba nti baloga abayimbi bagamba nti basiranya amanyi golese ate twamalala nnyo. Actually, sinzo soko kugamba size kumenya oba dancehall. Nange nze kuongerako ku dancehall. Bochitegeera. Yeah, kati nti abaliwo bonna they have to be respected because era nabo bayine to fight basa kuki ku dancehall kuvaddanga bazajja nti nze nganze je mbadembera eyo nganjiri bamu bichichi kubala. Ataka nonyamba. Ebyadala. Danga Spider ya kugamba kabakadde. Ne kamboze. Yeah. Nawe bakutwalira mu bageto youth. Yeah, telwachi.
Mbuuza bubuuza kubanga endabika teraga nti wadde okanoonya. Actually tunyonyola bubi ghetto. Nti actually kyinza okugamba wano Uganda 80% ba ghetto people. Kati mulimu mu ghetto mama, ghetto youth, gekikuyisa ghetto youth nti okyali muvubuka. Waliyo ghetto mama, waliyo ghetto papa, kitegeera. Kati ba ghetto youth fena obulamu bwe tulivinga bwakweyiya kyekikuyisa. Anze mbadde mu ghetto nyingi. Ntenyeza okugamba kale mbadde mu ghetto nyingi. Makindye, mbadde Kawala, mbadde Nansana, mbadde Gayaza. Wanji wembadde, I won't represent one ghetto because I've been around Kampala. Kitegeera. Sijagamba nti wali naye. Mbaddeyo Kampala wensinzira okuspreading everywhere. Style zonna lwaki dancehall? Nze nganze kyinza osobola okugamba dancehall ye general gyenyiza okuba ne representing well musically. Ngojeko nekyo nze nkuze mpuliriza dancehall ate nga njagala nnyo dancehall. Mpuliriza ba Idon yanga ni mwana muto actually P6 awo. Bwe batera zi video jockey ezo. Badde mako bani ba conscience bazenga bakuba. Nga nze mbawuliriza so nze me myself ndi dancehall. Kati tuwulidde mbawana. Ano anti ngamba abaku-inspiring. Ye kyatandikira actually. Kati abawana aba inspiring era nze nga tunulirira nga basajja nga ba Peter Miles, ba Toolman, ba Kid Foxy, abasajja nga ba Epas, Baziza Bafana, Binganta, Viper Ranking, banji ba Natini Ethan, kitegeera baze bakubade ne badoga abakajja kuba kati ngaffe kitegeera n'abavubuka abalala baze bakuba nga ba Maka ba Sparks wade kati Sparks sinti abantu bamanyi nga is a good dancehall artist Ratigan banji bagenda bakuba dancehall. Ogenze noyogera kubamu abaku-inspiringa oba abaku-inspirinze mu generation eno eya music tuwulidde oyogedde ku Viper Ranking. Ate abantu abamu bawulize endongo nga bagamba nti omwana ono yazze akuba ebyaddala naye alinga ajjidde mu ddoboozi lya Viper Ranking. Oyinza kyogerako kyekyo? Unlike dancehall ali funny kyenyiza okugamba nti dancehall you have the same teachers. Obulaba nti gwe obanga tomanyi ba dancehall artists be Jamaica buju wakuba tojja kumanya nti oba Capleton yakubye. Nze nzija kwawula amaloboozi lwabwe nti when we go rough oyasobola okuwulira n'agamba oba is it the same naye nga dancehall ali funny nti we have the same teachers kyenyiza okugamba because fena we learn from Jamaica bwekitegeera kyovola nti ojja kutunuulira because nga olaba edda Ebekulu Bobby Wine bonna baali bayigiranga nnyo ku Buju Banton bwekitegeera olaba nti basobola okuba bikowa tenolowooza nti it's the same thing. Gunayo kikyaza okugatta ku dancehall? Nze kyenza okugatta ku dancehall first and foremost nzize kujjawo because mana dancehall ali underrated nnyo wano like real dancehall ng'ogyeko kidandali because biri ebintu bibiri kidandali ne real dancehall. Dancehall ali underrated ate nti dancehall tabadde mu nnyo mu bantu nnyo kati nze kyenjagala okugattawo nti kyaliwo omuntu gwe manyi eyasinga nnyo okukuba ennyo dancehall n'atuuka ennyo mu bantu nti ye yalina nnyo pressure ya ground ya wano yali Ziza Bafana. Tugambe bisinga bisanze biyuga. Kati ate otunulira ba Viper bo their goals are not here so much. Babini ero balaba kitegeera bo bayina ba Epas ero balaba bo ebyoto babitebiri nnyo wano kati ate nze njagala nsoke komyoli dancehall ku ground oli mwenyini. Tutegeeza goli nnyo wano? No, nze kati nze dancehall wange ali urban and local. So kuba wano nakubeeri. Kati the main issue you have to get fan base from home. Guna yuji ogenze n'ogamba nti abayimbi abakuba dancehall bo mentioninze nti bo babadde tebali nnyo wano like ebiroto byabwe tebalowooleza wano abalowooleza wala oba mu nsi ez'ebweru ng'ezo. Kyekiremeseza okubanga abayimbi betulaba nti no endongo bagikubye ate ne balemu okutegeka ebivunga abayimbi abalala bategekawo zi concerts nga wano e Uganda. Kati batandise obiteekayo bane Viper yataddeyo bane Maka taluddewo nnyo naye yataddeyo. Kati dancehall is well represented kyenyiza okugamba naye nga ate bo most dancehall artists ababaddewo benkugambye ng'ogyeko Bafana they have not been on pressure because Bafana dancehall artist kwe manyi yaliko ku pressure nga ali ku pressure nyina okuta naye ba Viper betera ku their own pace. Kabere Peter Miles kabere Bini tebabera ko ku pressure mbu am competing no. Oyina management yogereko? Nina management yange bagita Ghost Empire Records like
we write songs. Actually managing naye ekola ebintu bingi. Ekwata video, tulina studio, kitegeera n'ebirala bingi. Musangibwawa. Tusangibwa wano kasotuka ku ground ya Busabala. You can pick us like oboso okutukwataga they call it okutufuna ya okutufuna. Oboso okutufuna cause baba kumpi nnyo ne wetuli. Social media handles. Social media handles zange YouTube. There's a management. Yeah, it's like management ina handles langa onogamba Ghost Empire Management. Yeah. Nazo jeziri then kati ezange then kati ngazo muyimbi Guna UG buli wamu YouTube Guna UG Spotify iTunes bonna onogenda gina kubote kambutesi Guna UG ofuna music yena mucha radio signing abayimbi abalala boli muweka. So far nze yasoka mu Empire naye balese abayimbi abalala nga ola wa Chipampa waliwo Sean waliwo Emoji yeah beba bali aba dancer no the mayimba style. Okay, Guna UG otugambye oli mu Ghost Empire era abamu bagala okumanya since ogambye nti ohasolinze mu mbeera ez'enjawulo ne mu bitundu eby'enjawulo by'omensonyezaawe mabega. Management ya Ghost Empire ekufuna etya okubanga ekuleeta nekuteeka mu rekodire ya bandabira ku TikTok. Okay. Yeah, bako bandabira ne banjo chako etulinkinga up etuogera mu business. Aziridi mozikuwa. Aziridi style kid. Yeah. Okay, style yenyambajo yambaddemu era video ezimu zetukulabamu oyina engeri gyo kubeeranga oyambadde kalinga akakokolo oli ayinza okugamba nti ye style eyo gy'oleese gwe nga gwe gyogiddemu nga Guna UG. Actually like mukusooka naye sitwalanga style naye kati this is my signature now. Era oli wandaba amanyirawo Guna eyo style ya Guna kati kwambala eno mask but it wasn't my style from behind. So far Guna UG ine nyimba meka. Is it out? I have like nina Hasola, nina Mane, nina Tetubacha, nina Bombo, nina Nyola. I think there are 6 songs out. Ziri out ku platforms then kati nerengendo kuta onani. There will be 7 songs. Releasing it. It will be released on Monday. Monday. Yeah. Okay. Mujamaica chiba chabuwemu so chogera kumpe. Okay. Nenga the way he sing it chiba techiwemula. The society, according to the society, chiba chibi. Nate kubo chiba easy. Indako wawe kibeera easy. Yeah, naye wano chiba chabuwemu ekikunyonyolera mulimi lwaffe. Language. Okay. Naye kati kuchimba mu matakitegeera easy. Ojidde mu gundi category gyembadde njala okubuuza nti abayimbi ab'ennaku zino abayimba ennyimba bagamba nti bwe bate bayimbye eyo oluyimba oluwemula tebabiwulira kati naawe mwoyagala okugira oba ewulira nze siwemula siyimba direct kati kankugambe kino edda is it baseba tabayimbanga music nga olaba dole y'omwana kitegeera olulimba gwe tosobola kumanya meaning erulimo okujjako ng'otudde ne bakuvunulira like kati kyekimu nze the music we sing nti nze soyimba ebintu naye nga society ya wano tejja kitegeera nti mpemudde kitegeera because basaagala kuba waliwo kye bayita okuwemula director then waliwo n'okiyisa ewala naye nga tobawemudde direct nti n'olukuba nga mukadde owaali ajja kuzina naye nga tekimuwemudde lwansonga tamanyi kitegeera naye ida n'okumuwemula kyategeerera ddala omanyi bagamba kagerako kambuzeko naye like ekintu at least okibikako dane oba ng'onywa enjaayi ogenza olaba mukadde esibwekwekako eyo n'omuwa ku kitiibwa mukumba obubaka obusembayo n'okwongera okusaba bannayuganda babe nga bakuwagira ku ndongoyo n'ekirala obategeeza bayimbi banno nti tebalowooza nga bwe balina olowooza nti ozze bavuganya obulaga ozze kuteekako ttafaali nze size kuvuganya actually fan base ziteekawo ebyo ebintu
bonga abantu bo tobagana kulowooza kye baagala babo betuyimbira era ajja kugamba zonkubira okusinga gundi naye ate gwe nawe tekikudrivinga kutandika ate entalo ki nze just I came in dancehall to do music because I like music and I'm talented. Size kuvuganya anyone but nze kwongerako ku industry, actually dancehall industry. Then kyemba saba bana Uganda mongero kuwagira guna UG gende mu subscribing mu liking mu sharing mutambuze dancehall to the well Lagos empire at large buli wa mu dancehall atuteo Uganda bere represented dancehall wise never dancehall artist bonna big up on yourself abakuba dancehall wadala big up tusigalinga kwetu linnyo nga tukuba dancehall paka dancehall wana damu na kubira ddala biri byennyini yeah. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo, Aloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna, ffe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Noti 3